Webale nnyo tukwaniriza enkuba ekyeyongera okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga era nga wezaweredde essaawa 3 ez'amakya ga leero nga Kasese eweereza enkuba eyawezezza millimeters 26 n'obutundutundu 2. By'ebifaananyi bya ssemugenzi ebyakubiddwa ku Ssemazinga Africa biraga Kinuna Mpewo kasongezo ka South Africa nga ye yaviiriddeko Serwandula Mpewo eyabadde asimbye mu bukiikaddyo wa Ssemazinga Africa okukendeera amaanyi era ne kireeterawo omukubo gw'enkuba okusenvula nga gudda mu bitundu byaffe. Ate ebifaananyi ebyakubiddwa ku ggwanga lyaffe biraga nti mu biseera eby'okumakya obudde bwabadde bwakiddedde era nga mwetobeseemuko n'enkuba mu bitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale. Mu biseera eby'olweggulo enkuba yatonye mu bitundu ebyo ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga. Ebitundu by'eggwanga ebisigadde byo byabadde byakiddedde. Embeera y'obudde nga bwesuubirwa okubeera mu biseera eby'enkya ku makya tusuubira omusana okeera okwaka nga bwe gukubakuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga okuggyako ebyo ebiri mu Arua n'ebyo ebiri mu buvanjuba obw'eggwanga lyaffe n'ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale. Mu biseera eby'olweggulo tusuubira era enkuba okutonya mu bitundu ebyo ebiri mu bugwanjuba bw'eggwanga ne temperature okutuuka ku Celsius 24 e Kabale, 28 mu bugwanjuba bw'eggwanga era temperature tugisuubira okutuuka ku Celsius 3 mu bukiikakkono bw'eggwanga 31 mu bitundu ebyo ebiri e Karamoja n'enkuba mu bitundu ebyo eby'olubuubuuto lw'omuvanjuba w'eggwanga lyaffe era tusuubira temperature okutuuka ku Celsius 28 mu bitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale nga kwotadde n'amasekkati ag'eggwanga lyaffe. Embeera y'obudde nga bwesuubirwa okubeera mu bibuga ebimu eby'oku Ssemazinga Africa. Mu kibuga Lagos enkuba esuubirwa okutonya nga mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu, ate yo e Kigali ne Nairobi obudde busuubirwa okuba obw'ekiddedde nga mwetobeseemuko n'omusana. Ebibuga ebisigadde byo omusana gusuubirwa okwememula ne temperature okutuuka ku Celsius 13 mu kibuga Johannesburg. Embeera y'obudde nga wesuubirwa okubeera mu bibuga ebimu eby'emitala w'amayanja omusana gusuubirwa okwememula era nga temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 45 mu kibuga Mecca, ate yo e London temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 19. Webale kubeera naffe. Nze Annette Nakimbugwe era ng'oyagala okumanya ebisingako wano tulindire nate nkya obudde bwe bumu wano ku UBC TV. Weeraba.